Oh my God, oh my God. Chibinyo chibi dala wetwogerera mukyala mukulu amanyikiddwa nga Stacia Mayanja atasibewo atasulewo yali ku mimwa gy'abantu. Omukyala ono ali ku intensive care Nakasero, obulwadde bumumalawo mpola mpola. Tukwaniriza natera ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikiddwa nga Uganda mu kamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi Kimso namarundi kibaye Maxudi Junior. Tamala na favorite subscribe ever obera wano no gamba nti limoja dea Kimso kwino kuba nti ntambula naye mpola mpola mugamunti abataliba nga abetolodde Uganda n'okutwaliza awamu mpola mpola bambe kibinnyo kitalo ddala nti ate amawulire ge tulina agava Nakasero Hospital omukyala mukulu amanyikiddwa nga Stacia Mayanja. Yes, amawulire ge tufuna okuva Nakasero Hospital si malungi. Omukyala mukulu amanyikiddwa nga Stacia Mayanja ali mu intensive care. Nkiddamu, amawulire ge tufuna Nakasero Hospital si malungi. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Stacia Mayanja ali mu intensive care. Tasobola kuba nti ayogera, tasobola kulya, tasobola kusa, obulamu bwe bwewalikiriza mpola mpola. Ngenda kusaba buladi wanga tandaba kuba nti osubscribinga kati tugende mu maaso n'okuba nti kutuusako mpola mpola. Buli mwaka nno we gutandika omwaka gumu oba ebiri tuba n'ebyewunyo bye tugenda mu maaso n'okuba nti tufuna. Sometimes tufuna shoko era nga oboolyawo sometimes tuleetera n'obulamu bw'abantu okuba nti bwewalikira mpola mpola. Bangi buli mwaka oluvannyuma lwa myaka 2-3 tufuna celebrity w'amaanyi agenda mu maaso n'okuba nti yatufaako mpola mpola era ng'abantu bangi bagenda mu maaso n'okuba nti oboolyawo ebintu bigenda nga bitabuka mpola mpola. Omwaka ogwedde nga tugumalako Shenu Muzata bwatyo bwe yagenda 2018 olunaku z'omwezi zwali lumu February Uganda yagenda mu maaso n'okuba nti ekuba emiranga. Musajja mukulu amanyikiddwa nga Nakintinje Moses Sekibogo aka Radio bwe yava mu bulamu bw'ensi eno. Gwali mwaka gwa 2007 Uganda yafiirwa genius artist oboolyawo omuzibu okuba nti azikawo simulala bamuyita Principal Job Paul Kafero ate nga gwe mwaka gwe gumu ne musajja mukulu omwezi gwalinga gwa mwenda gwa 10 Lucky Dube nabwe kityo mwe yagenda nafiira mpola mpola oluvannyuma okuba nti yakubwa amasasi mu kibuga Pretoria South Africa. Paka sawa zino tetumanyi lwaki Lucky Dube yakubwa amasasi. Abamu babyekwasa ku nsonga z'obufuzi za byabufuzi mpola mpola nga kiteebereza okuba nti oboolyawo Zuma yali atandise okuba nti amwewalikira okuba nti oboolyawo ayinza okutwala entebe ye. Wano nno kiteebereza okuba nti mbu baleeta ba assassin mpola mpola oluvannyuma okuba nti oboolyawo abayimbi mu South Africa balina amanyi mayitirivu ba Brenda Fassie ba PJ Powers ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Lucky Dube y'omu kwabo abayimbi abaali balina amanyi mu South Africa. Lucky Dube yakubwa amasasi ngazzayo mwana we ku ssomero. Omwaka gwali gwa 2007 mpola mpola 2012 twafiira mukyala mukulu amanyikiddwa nga Sere Kampala. Yono yali asayiningibwa Swanks Avenue era nga gwe gumu omwaka gwe gumu twagenda mu maaso n'okuba nti tufiirwako Mr. X nga tukyagenda mu maaso n'okuba nti tujjanjaba mukyala mukulu amanyikiddwa nga Evelyn Lagu era nga anoonya $2.5 asobole okuba nti agenda India asobole okuba nti akyusibwa kidney oba ensigo mpola mpola. Amawulire ge tufuna ate si malungi. Mukyala mukulu amanyikiddwa nga Stacia Mayanja bambe tasibewo tasulewo yali ku mimwa gy'abantu. Stacia kiteebereza okuba nti yafunye heart attack era nga obuzibu lwaki yafunye heart attack tetumumanyi. Stacia y'omu ku bakyala abazze beetikka amawulire mu bandi oluvannyuma okuba nti oboolyawo relationship ze zigana mu maaso n'okuba nti zimutagaza n'okutagala n'okuba nti oboolyawo yenyigira mu bintu ebisinga obungi. Stacia ennaku zino ebya music jjukira nti yasooka kubeera mu mawulire ennyo ne Sechewa yagenda mu maaso n'okuba nti yadampinga Sechewa nakuba kayimba nasigaza ku mafiga sirina gawalana
bonna balinzika mpola mpola ebintu byokufa omukwano musimanya ebintu byokufa bubambulwa mukwano sikyabirina kayimba kagana mu maaso n'okuba nti kakozesa baba abakyala especially abakyala b'omuzigo mpola mpola abakyala b'emizigo bagenda mu maaso n'okuba nti banyumira akayimbako paka saawa zino nasigaza ku mafiga akayimba kagenda mu maaso n'okuba nti kakyaka mu bakyala b'emizigo kakyalimu mpola mpola akayimba yagenda mu maaso n'okuba nti yakyusa sisitimu yafunira omusajja omulala Haji n'agamba nti kantinti yes nasigaza simanya biki kantinti akayimba ako nako kagenda mu maaso n'okuba nti kakyaka around 2011 yawo mpola mpola era nga wetwalabira ne comedian emankiddwa nga Jimmy Ramo wa Big Deal waliko yes nga vimba mpola mpola Stasha Mayanja abadde avudde mu byokuyimba yafunamu ka relationship problems yafuna omusajja omufere namuwowa mpola mpola olwamala okumuyingiza mu busamu namudampingawo yavaayo nafuna omugaga sounds n'ogwalina mpola mpola era nga Stasha ebyokuyimba ekintu kyokuyimba kyali kitandise okuba nti kigenda mu maaso mpola mpola fena tukimanyi nti music wa band yagenda mu maaso n'okuba nti atagala mu Kampala era nga ne mu Uganda era nga kizibu nnyo band music okuba nti atunda ennaku zino kuba oluyimba lwa band ne crossinga over oba ne lufuuka number 1 mu Uganda ennaku zino sikyali kizibu R&B ne Afrobeat yewambye ensi yonna bw'otunuulira Afrobeat is Nigerian gold bw'ogenda mu Nigeria Afrobeat music ba Davido ba Wizkid ennaku zino bebakozesanga gold oba Diamond wa Nigeria oba oil because Afrobeat yagenda maaso okuba nti atunda ensi zino ne mu Uganda Afrobeat bw'otunuulira Palaso nalonda nemala bw'otunuulira ennyimba nga zimalamu nesigaddewo nti Afrobeat yakyagenda maaso n'okuba nti arockinga mpola mpola era nga kizibu nnyo ababandi okuba nti afuna wano nno kyasikiriza mukyala mukulu amanyikiddwa nga Stasha Mayanja okuba nti akyusa business mu art industry nga mpola mpola yali amaze okuba nti ajoininga comedy industry skits zize zitambula era nga Stasha Mayanja abadde azenga akola bulungi ku YouTube is the queen mu Uganda agenda nga ajawo ba Anika Nsime mpola mpola comedy we ne acting ze zibadde zigenda maaso n'okuba nti zikula era nga Stasha Mayanja agenda maaso n'okuba nti akola ebintu eby'ettabu akola bulungi mpola mpola era nga si bubi mpola mpola wano nno ngenze mu maaso n'okukitegerako tugenda mu maaso n'okuba nti tukitegerako nti Stasha oba oli awo alina ttiimu ebadde embuli emabega okugezako okuba nti asindika ebintu bye mpola mpola lubadde olunaku lwaleero ssaawa zino mpola mpola tukitegeddeko nti mukyala mukulu amanyikiddwa nga Stasha Mayanja yafunye obuzibu bw'omutima era nga omutima gwe gwasirise bwefu nkiddamu lubadde olunaku lwaleero tukitegeddeko nti Stasha Mayanja omutima gwe gwasirise bwefu era nga tegukubirako ddala yadde Stasha bambi mukazi wattu mulwadde kyongedde okuba nti kyennyamiza bannayuganda kyongedde okuba nti kiteeka bannayuganda ku bunkenke kyongedde okuba nti yes kyewalikiza abantu kubanga tubadde mu struggle n'okuba nti tugezaako okuba nti bannayuganda basondera mukyala mukulu amanyikiddwa nga era naye muyimbi at the same time actress amanyikiddwa nga Evelyn Lagu okuba nti bamusondera ssente basobole okuba nti oba oliawo bakyusa omutima gw'ensonga lwaki okiriniye naye paka ssaawa zino ssente oba oliawo tezinnaba kuba nti ziwera tulaba abayimbi nga bagrafiti n'abasikadde bagenda mu maaso n'okuba nti bakola zi kawash basobole okuba nti batassa obulamu bwa muyimbi munnaabwe tukyali awo katonda alese challenge endala mu art industry mpola mpola Stasha Mayanja down naye ali ku ttaka agenda asaba buli omu alina Bible alina Qurani agenda mu ssabo buli omu yenna gy'asabira genda mu maaso n'okuba nti osabira omukyalo ono essaala emuuza engulu kubanga obwana bwe bukyali buto alina future akyalina n'ebyokukola mu Uganda entertainment industry ekyagenda mu maaso n'okuba nti emwagala kubanga abadde akyatuweereza bulungi ngenda kugamba nti quick recovery mami Stasha Mayanja bami mukama katonda akuzzemu akuwe second chance osobole okuba nti order engulu tusobole okuba nti tutambuza emirimu gy'eggwanga mpola mpola twakugamba nti ffe wano batuyita abakakubiddewa luki olutambula mu city the hot in the city twasala okuba nti tubikutuusako mu kutugo guli gumu gwa Uganda mu kamoli ngenda kusaaba ogenda maaso okuba nti osubscribing tutambule ffenna mpola mpola gwe kyaliwa nga tanaba kuba nti osubscribinga mwebale kuba nti mutambula naffe ebbanga
byonna mpola tugenda kuba ntugwaka ku next episode era ngenda kusaba osigale ng'otambula naffe. Bye bye for now.